Yes. Fa additive jimbandiza kade kano mwasibye mutya muri mutya neda kubasaba musubscribing ate munyigene kali jimpeleka like video no comment section where ya wakabontera mu comment section ate osalenga on following bajita fa additive ji mbatemede kapali Saudi Arabia abali Dubai abali Bahrain yasinza mu gwange lya Oman abali kata mu kibuga Doha n'abali Spain abali mu gwange lya Germany n'abali Uganda mbagamba nti mwina muri bamanyo kubanga mu following mikonje nga basinziza ku University of Chicago mu gwange lya America mbatumedeko abasinza mu gwanga elya Canada musajja mukuru amanyikidwa nga Moses John Bosco ali mu gwanga elya UK kutumedeko bali kwanga following fa additive yuji ensonga z'obwakabaka wa Kyabazinga z'okwa Kyabazinga bwa Busoga ezikweta wasine wagujukira omukolo gwa wiiki eno kulomukaaga ng'ennaku z'omwezi 18 kikakasidwa nti omukyala bw'aneeta atakola ki kugamba okugenda ku mukolo okutaataaganya okusabotaaginga ajja kukwatibwa. Aliison bw'aneeta tanagenda ku mukolo okwagala okusabotaaginga oba okugutaataaganya okuleetingawo ka commotion kuleetingawo akavuyo ajja kukwatibwa. Aliison ajja kukwatibwa jjukira essaawa zino omukyala Jovia Mutesi tali mu Uganda yagenzeko kobweru wa ggwanga era nga agenda kubakomawo essaawa yonna okweteekerateekera emikolo kubanga gye emikolo mateeka giteekeddwa okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 18 ku lunaku olw'omukaaga olwa wiiki eno emikolo giteekeddwa okubeerawo era nga n'okusonda ssente kukyagenda mu maaso okusonda ssente kubanga n'obwakabaka bwa obukama bwa Tooro buwadde obukadde obukadde 20 bawadde obukadde 20 ab'obwakabaka bwa Tooro ziyambeko mukola ki ziyambeko mu nteekateeka ez'emikolo egya Kyabazinga wa Busoga ennaku z'omwezi 18 wiiki eno yennyini okusonda kukyagenda mu maaso era ng'abantu bakyawaayo ssente era nga bafuba okukola nga bafuna ssente ezijja okuyambako bambi emikolo kubanga kitwa ki gitambula bulungi gigenda bulungi nga tewali kikola ki kibuzeemu naye nga ye Jovia Mutesi mbagambye ali bweru wa ggwanga agenda kubakomawo essaawa yonna kubanga alina okukomawo akole ki emikolo gye musange ng'olwedde yakomawo dda e Uganda bateeketeeke bulungi ng'omugole waali abadde alina emirimu gy'adde akola ki gy'abataakwasaganya ebweru w'eggwanga bagita fa additive yugi subscribe ate onyigene kale abakulu mu Bwakabaka bwa Kyabazinga bwa Busoga bava ne bagamba nti Aliison bo tebamumanyi wadde n'akamu era ne bagamba Kyabazinga talina baana newankubadde abasinga bagamba nti Kyabazinga yakikola kweggyako naye osanga kituufu kubanga Kyabazinga omulamba tayinza kuvayo n'awa ne bakola statement ennamba bwetyo kubanga n'obwa Kyabazinga oba buswala kibakitegeeza nti kituufu kye bakola ki kyebogera newankubadde abasinga bakola ki bawakanya kiba kizibu okuwakanya ekintu nga kugamba nga sigwa nga tonna kyamaanyi kyokola ki kyokimanyiiko kizibu okukiwakanya oba bagamba nti talina baana kisoboka kirabika kituufu aye tunagamba kimuno naye nga ye Aliison bamugambye takola ki tatanakola ki n'agenda okusabotaaginga emikolo jjukira yakoze obungodiira bonna obubadibadi bonna n'afuna ab'amateeka afuna bannamateeka n'afuna biki n'agezaako n'okubanga aweereza ebbaluwa ekanga Archbishop okukola ki obutagatta bantu bano ng'ennaku z'omwezi 18 naye abakulu mu bwa Kyabazinga bategeeza Archbishop nti otomufaako ffe tetumumanyi obwa Kyabazinga bo bulaga Aliison tebumumanyi Aliison yajjukira asuubiza n'agamba ajja kukolawo akatiisa ng'ennaku z'omwezi 18 kaakati awo tuyinza akatiisa kagenda kubeera katiisa ki lwakuba balina okubeera balina okubeera standby kubanga yagamba emikolo ayagala kugibulookinga simanyi na kumanya naye nga munnange bamulabudde ne bamugamba muntu wa nnyabo Aliison bw'oba owulira nga wewulira eryanyi baako kyokola ku mikolo bamwetegekedde nabo
ate kati alinga yabakoze eki eyabagambye nti mwetekedeke ngenda kujja mpozi ko singa babadde tebategedde nti agenda kukola ki nti alina pulani erumba awo abaasa okulumba n'akola ekintu ekikyamu ennyo naye kati bamutegedde era security ejja kuba y'amaanyi nnyo bintu bijja kuba beeteeseteese obuzibu bonna obutuukawo wabanga alumbye bamukwatirawo ne bakola ki ne bamutwala ne bamulemesa okukola ki okusabotaginga n'okuleetinga commotion ku mukolo gwa Kyabazinga ogenda okubeera mu bitundu by'Ebugembe ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ogwa Novemba. Poliisi yabadde negamba nti omukolo bajja guteekako obukuumi obutagambika okulokola nga gutambula bulungi gukomekerezebwe mu ngeri ennungi nga tewalina omu ataataaganyiza. Kakati awo neebuuza Aliison agenda kuyitawa nze ndabanga atayinza kusobola ndabanga atayinza kusobola ojje oyitewo ogetataganya omukolo gwa kabaka omulamba ndabanga ekizibu yagamba Jovia Motesi tosobola kuntwalako musajja wange naye ndabanga omusajja gwe bagenda okumumutwalako ng'alaba ate n'emikolo ajja kugira bulungi live ng'omusajja bamutwalako kuba ndaba talina kyamaanyi kyayinza kukola kubanga katono Kyabazinga wademba okusaba omukazi zenna gwakola ki gwayagala era wabagambye nti sikumanyi aba takumanyi wabagambye nti abaana nti talina baana kituufu asanga tebalina baana kisoboka nonkwada abasinga bakola ki babikubyemu ebituli ebyabakulu okuva mu Kyabazinga nga bagamba nti balimba tosobola kubawakanya kubanga bali be bakulu era baddukanya olubiri basinga okumanya Kyabazinga abaya bagambe nti talina baana kiba kituufu talina baana ate tunagamba ki kyandiba ekituufu bagita Fad TV tulinze emikono g'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwa Novemba wali mu bitundu by'Ebugembe Jinja emikolo girina kubanga gikola ki gitambuzibwa mu ngeri ennungi baasuubiza okukola enteekateeka ey'enjawulo era babagatte embufumbo obutukuvu Archbishop bamugambye munnange totya Aliison takutiisa manya adawuleza ekibaluwa n'amugamba munnange bw'onaakikola ojja kuba munnange weezaalidde akubuuka ojja kuba olinnya mu nsanafu nga naawe kigendedde nti olinnya mu nsanafu so Aliison we yakoze ki oyagambye Archbishop ow'essaza erya Busoga agenda okuba nga akola ki agatta bano jjukira byonna yabikozeko information amanyi n'agenda okuba nga agatta bano bannange omukazi naye si mwangu nno bategeeza nti information nnyo gyakoze ku mukolo gw'abantu bano era balina okwegendereza ennyo era wayinza okubaako baafuna n'abateekamu bantu abagenda okuba nga bateekateeka omukolo ne wabawo ebitagenda bulungi ku mukolo ne gukyankalana balina okumwegendereza ennyo bagita Fad TV subscribe button nyigende kale mbira bulungi mweraba